nange sinakuzo wezigwayo. Pep Guardiola ye coach wa Manchester City. Mama. Era oyo ne mukyala we emyaka 30 nga buli omu atunula ku munne. Omukyala fashion designer. Naye okwawukana kuba fashion designer n'abantu abali mu limelight yawo. Mukazi azadde bambi. Yajja kufumba. Abaana basatu. Abazaalidde ddala. Era bamaze emyaka 30 nga baliwa. Kakati olaba abakyala bambi baba ne targets zaabwe. Nagamba at this age I'm supposed to be doing this. At this age I'm supposed to be doing this with my husband. Kakati Pep bw'ava Spain ng'ajja mu Bungereza. Omukyala yamulaalika. Namugamba ogenda naye nsaba contract yo ereme kusukka bbanga bweriti. Ebbanga eryo eryali erya $225. Kati ndowooza emabega kaawo tiimu ebadde tekola bulungi. Kati baye bino oyinza okubiraba ng'ebyokusaaga nikisobola okuba nga kitundutundu. Ti concentration ya coach eyinza okuba nga ebadde teri 100%. Kakati coach ndowooza bagaga ne bampasuweedinga. Eri awo 25 nayongera mpaka 27. Mukazi n'agamba bannaye nze nkooye. Amaka tegagenda yimirirawo lwa mupiira. Banna omuntu wafuna feeling n'ali nnyonnyonyi ngenda otuuka wakati w'ekkubo nga nekyembadde njagala kiweddeka. Kyolanga emisango gy'obutemu egya mada gyawukana. Tuyombi n'ogenda mu mmotoka yo n'okimayo emmundu n'otuuka wano era nga gwe tolina kakkana. Kati ontegedde bulungi. Mukazi wattu abaali Barcelona n'awulira nga omulongoti gukutteyo. Wagende wakanaabe n'okunaba just kukakanya no feeling. Agenze eka anaabye asaze omumotoka kyemutwala atuuse ku airport ayinofuna tiketi. Bannaye watuukira airport kijjo manye Bungereza. Heathrow. Watuukira Heathrow bannange era nga maama ekibadde kimuwaga kyamaanyi kyekyo. Agenduka Heathrow nga omukadde amutulako butunuzi. Agambye nedda wobanga tosobola kusazaamu contract eyo nze naawe apart together once. Ate otuukayo nga minisita bagikubye kasi ekola obubi. Omukulu nga netakyasobola kwewanirira. Hati omukulu alina okusalawo wakati. Namugala nawe laba ebyabaddewo. Tegedde kati omukulu alina okusalawo wakati wa Kaliya ne family. N'abakyala butazikiza abaana nga bakulu. Ne bakyali bato. Waba Pep alinga mu 54 kitegezo omukyala nzo bwalinga nga mu 45. Awo muno muleka banange. Omuzungu abakyalabika bulungi. Owana mwetano we. Kulabika bulungi kine kati yifa abaddugavu abo tubasinga n'okulabika obulungi. Gwe bwavu kakati no Saimo ogenda kukola research. I am not even against anyone. Tunuulira abantu abeeru. Nva kweno rese yakajja. Abeeru ebyaddala n'abantu abaddugavu. The celebrity names I would have given you, but it will look like an attack. Kale njeru eyo erabika bulungi nnyo era omuntu omweru kizibu nnyo mu comparinga kugundi n'emyaka gyo mu mubiri tubasinga obugumu. Ono omukyala omulaba. Ani mukulu ku munne. Kati bawo obudde batuno. Ngo wandiika bubyo nasembyo na baba. Black don't just crack. Ono mukulu kwa wansi mukulu. Nayo li mama obulago. Embeera yo mulaba nga afuba era ng'omuntu yeno. Bwana ono era naye teyagira nnyo ng'ono. Enseno just public figures ne abantu abalala. Bambi kale njeru eyo nyenyuma wano nayo kati Guardiola nakyaliko gwe tokimanyi ali mu kutuna ku contract bwati n'atuna ku nodes badde bamuweereza n'agamba kati bukati Guardiola abadde ne Bungereza munno nga ye munno munanga abazungu ne bali faithful mulemeta abazungu tebenda era that's why they make it a very big deal era n'omala kyobanza buzungu ebweru nsobolerayo ddala nnyo nsobolerayo ddala kuma amakaga ate bwe nagoonona najja n'enfumbayo obwo kale kakati tutandikirewa tutandikire